ebya Bedi Bwanika ate beeyongeredde ddala kubeera bibi. Yalowoozezza nti bw'anaalumba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwajja mu kuziika agenda fuuka w'amaanyi era agenda fuuka wa kabi. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'obategeeza nti ate abalonzi beefuukidde ye era bwe batyo bamulumbye ne baagala n'okumumenyera ennyumba nga bamulanga enkwezenge n'okubba eggwanga n'obutawa kitiibwa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine eyalondebwa. Abalonzi bakambwe, abalonzi balina obusungu, abalonzi bakooye ejjoogo. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti kano akabinja k'abaana akatalina kiddako, akatalina kikagamba abantu. Twongera obajjukiza nti ku nnaku ababbi, abatemu, abatugumbuzi, abaagala okusaanyawo, abajja ne missoni zaabwe ez'okumalawo Bannayuganda. Era nga omukulu era nga olw'okuba nti n'ebintu byalina okukola okuba nga bimulemye okukolera ddala nga bw'alina okukikola, Bannayuganda nabo bayimukiddemu okugamba omukulu Bedi Bwanika nti yeewummuzeeko, abadde political failure tewali atakimanyi. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine we yajja ebisajja bino ne bijja ne bimwetingako ne bimweteekako ne byagala okulaga nti nno bye birina ensi yokka ku ggwanga lino. Kakati biri mu kwebuuza, biri mu kulaba nga tekirina kye kiddamu. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'obategeeza nti bano abatalina mulamu n'Ekyagulanyi okujjako nga talina kubeera tebasaanidde kufuna budde baffe. Twabulidde kye tutagenda kukkiriza mu byabufuzi tugoba Museveni ate tuleete ejjooga eddala ekyo tetugenda kikkiriza. Ffe e Masaka tetulya bisiyaga. Tugenda kulwanagana n'omuntu yenna. Mulaba ez'ovulo zaabwe era toddayo gyambala. Bazikola ng'oteekamu pampa munda mu e Masaka okuva olwaleero tuweze ovulo. Tewali kye bayita ki? Tugenda banoonyeza ebyambalo ebyaffe bye twambala. Era ennaku z'omwezi 21 ekitovu wali mujja kubeerayo ne ku byambalo ebyebambala abantu abatalya bisiyaga. Mujja kubeera nabyo. Mwetegekera olunaku olwo tetukyanoonya mukulembeze, omukulembeze twamulabye. Ate tewali ajja tutiisatiisa. E Masaka ekyokukola tukimanyi. 79 olutalo lwayita wano ffe twabakkiriza, 85 ffe twabakkiriza, Kyagulanyi ffe twadde twamukkiriza era ffe tumugyeko obuyinza. Bassebo ne banyabo munzikirize ate twebaza omukulembeze waffe. Ne ttiimu yaffe yonna mwebale omulimu gwe mutambuza ensi etegedde abadde ku lutabaalo naye kababuuzeeko Bwana Kaseegu, kituufu e Masaka temulya bisiyaga olwa nsonga nti muli basse mu nswa abalya ku nswa zammwe. Wali oyagala muyinga emize ebiri egisinga obunene ate mu kaseera ke kamu. Muyinga ogw'okubeera basse mu nswa ate mu kaseera ke kamu mugatteko ogw'okulya ebisiyaga. Wadde Sitaani ayina ettima naye ate mmwe yabakwatirwa ekisa mu ngeri emu oba endala. Kubanga yamanya nti olwedde ayina ekikolimo ky'abatisse eky'amaanyi eky'obwasse mu nswa. Ebibi bisiŋŋana okwebaka ku nnyoko waakiri weebakamu ku nnyazaalawo. Kaakano n'okubeera sse mu nswa waakiri obeeramu omusiyazi.
kubanga sirabangako kawabe mu bazungu kawabe mu Uganda nti amawulire gakubye era gakanze nnyo nti omusajja wa wali musiyazi naye obwasse mu nswa ne bakuba mu mawulire nti omusajja yeeberese ku muwala we buli omu aba ayagala okulaba ku musajja kaggwa ensonyi ono ayina amaddu amangi ennyo agaamutuusizza okwegomba enva za muwala we n'atakoma ku kyakuzitoga naye n'azitondamu ne muntu munne kaakano baana bwanika sitaani yabayamba yali tayinza bba bibonerezo bibiri mulundi gumu kubanga olwedde kino kye mulina kibonerezo yali tayinza batikka misaala bebiri mulundi gumu muyinga ogw'okusiyaga muyinge n'ogw'obwasse mu nswa mwali muyinza giteekawo emizeejo ebiri omulundi gumu ng'olwedde n'ogwo ogumu gwe mulina omuze ogw'okwebereka ku bawala bammwe ate nagwo munene ate guwaawaala nnyo bw'anaagattako ogw'okulya ebisiyaga teguja bagire bujja bagizi nenziramu okukyemfasayizinga era omuntu yenna awayiriza ab'e Masaka nti balya ebisiyaga baveeko bano tebalya bisiyaga era bakugamba nti bbe waabwe tewaliyo bisiyaga batuufu lwa nsonga nti balina olwedde omuze ogwabwe ogw'omunju ogw'okwebereka ku bawala baabwe kizibu okusanga omusezi alya bbaga omusezi aba ayagala ennyama yeno eri fresh talya nnyama ndala kakati kizibu okusanga Kasego ayina omuze omunene mu dduniya muno ate n'agattako n'ogw'okulya ebisiyaga bwana Kasego ogambye nti ebisiyaga mwabiweze wammwe e Masaka naye ekibuuzo kiri kimu mwali mwabikkirizaayo ddi kubanga ekintu ekiwerebwa kyekyo ekibadde ky'operatinga anda amateeka era bwe kiwerebwa kyekitegeeza nti eryetteeka mwe kibadde ky'operatingira ligiddwawo siwulirangako taata ewaka ng'ayisa abaana be n'abagamba nti baana bange ebyokwegaddanga nga muli baaluganda muleete amawemukirano mu maka gange mbiweze era bw'azuula omuze ogwo nga guli mu baana be alwanyisa mulwanyise tayinza guwera kubanga tagukkirizanga kaawe kaakati mwabe Masaka abaweze ebisiyaga mwali mwabikkiriza ddi kubanga kiraga nti bibaddeyo era nga byopaleetinga wansi w'okumanya kwammwe paka lwe mwazudde nga kisusse ng'era bya bulabe nnyo eri obulamu bw'abantu ne mubiweera ekibuuzo mwabitongoza ddi nze siwuliranko gavumenti ng'egamba nti erimu eweze siwuliranko gavumenti ng'egamba nti eweze abayingiza obutimba obukwata obw'ennyanja obuto gavumenti abayingiza obutimba obukwata obw'ennyanja obuto erwanyisa balwanyise tebawera nkiddamu gavumenti olutalo lwayo n'abayingiza obutimba obukwata obw'ennyanja obuto erwanyisa balwanyise so tebawera kubanga tebakkirizangako kubuyingiza bwekeera negamba nti mbaweze kitegeeza yali ebakkirizaako okubuyingiza abange ebisiyaga ebyo bye muweze Masaka byo mwali mwabikkiriza ddi okuopaleetingirayo kubanga ogambye nti ono ffe twamuleeta era ffe tumugobye ab'e Masaka mwabalyamu ddi olukwe okuyingiza ebisiyaga n'abasiyazi mu siteeti yaabwe bwana Kasego ekyo ekibuuzo nkirekedde ggwe tongwa yeekolera geegange musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira puroguramu eno alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nyongera okubajjukiza ogwammwe gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta ffenna tukimanyi nti bwe twali nga tukyali mu myaka gyaffe egy'akaabuvubuka twagobereranga abawala naddala abalungi naye abawala abalungi baatambulirangako ebiwala ebibi nga buli lw'okwana akawala akalungi kino ekibi kya naawe twesonyiwe ffe twagala kgenda hey Judith nga kino kinnawume naawe tuveeko olabye akuliko nakubanga ebyempi ng'era mumubuulizaawo gw'olabye enjogera naawe gw'olabye ngamba gwe mbadde sikulaba kati keekano kabwanika mwogera na Mpuuga oba muwuliziganya na Mpuuga nga kava waaye mumugambako ngani ng'era ebiwala ebibi bwe byabeeranga bye nakubanga empi kubanga bwanika gye yava
okweteeka wakati mu lutalo luno eyo gye saamanya. Ensonga yali ya Mpuuga ya miliyoni 5 era ye yali pointi yaffe nti Mpuuga miliyoni zino 5 wabadde olaba zikwetaagisa okutwala omuntu omugwe wekkutire ne zireeta Kabwanika. Mumugambako ng'ani buli we mugamba ku Mpuuga Kabwanika ke kavayo. Weefudde ekiwala ekibi ekitambula n'akawala akalungi naye nja kukusabika empi. Ndowooza empi ze mbadde nnakakusabikako zibadde tezinnakumala. Bwanika nja kukusabika empi. Bwanika nze Sseegombwa empi ze nnakakukuba eziba nga tezikumala nja kukusabika empi. Mwe ebiwala ebibi ebitambula n'abalungi nga mulemesa ffe abasajja abali handisaabu okujja okukwana abawala abalungi. Buli w'omukwana kye kikyusa ogufeesa omugamba ki n'okibuuza munnaye mbadde nkulaba Nawumi naye nazze kwogera na Judisi sazze kwogera naawe Judisi nze mwogerera n'ombuuza Judisi talina mimwa. Nze nkugambye nze Judisi ekya Judisi kye kyange. Bw'olaba nze oba olabye Judisi, bw'olaba Judisi oba olabye nze, bw'oba onoonya Judisi obuuza nze gye ŋŋenze, era bw'oba onoonya nze obuuza nga Judisi gy'agenze. Mbuuza gwe nga nkunoonya nga nkwagaza ki? Gwe nga nkuyigga nga nkwagaza ki? Kaakati Kabwanika bwe kali essaawa eno keefudde ekiwala ekibi ekitambula n'omulungi kubanga mwalabye obutambi nga bali mu kuziika nga buli kye boogera ku Mpuuga keke kalakasa kubanga kakimanyi kaliira ku mulungi. Yiwe va mu space mwe tukwanira omulungi nababi debbali otherwise tujja kukusabika empi. Ekisinga okunnyumira bwe keekalakasa kati ne keewojjoola ne keekaaliisa olowooza nti waaba waaka wa miliyoni 5 kalye mu Mpuuga olukwe tekasobola ddumu lyamu. Olowooza nti kamwagala nnyo n'akalyakaani era waaligwa wendigwa. Olowooza nti awo we kasookedde okukola obwamalaaya. Kakozeekoze obwamalaaya ku buli kizinga kalabika kalwala ne sirimu. Buli kizinga ky'ebyobufuzi kakikozeeko obwamalaaya. Kirabika kalwala dda n'enkumuunyi, kalwala dda endwadde z'ekikaba lwakugenda nga kazunga. Kaakano ssebo tugambe nti awo woosembedde. Tugambe nti bwenzija ne miliyoni 5 mu mmotoka nembikukwanga tosobola kulyamu Mpuuga lukwe, nga Besigye wamulyamu olukwe, nga Ssebaggala wamulyamu olukwe, nga Ssebaana wamulyamu olukwe, nga Kyagulanyi omuliddemu olukwe. Kaakano ye Bwanika akwesiga ennyo nti bwendeeta miliyoni 5 Mpuuga tosobola mulyamu lukwe. Kaakano ye Mpuuga akwesiga ennyo. Omusajja wenna nga wawasa omukazi gwe wabba ku musajja omulala toyinza kutebenkera yadde n'akatono. Buli w'obeera ogugumuka ne bwakwata akadomola ne tippi okugenda emmanju olowooza nti bagenda mumuganzikira mu biseguusi bya ttooyi kubanga omanyi enfuna gye wamufuniramu ate awo we wamujja era still si we yali asoose era n'oyo gwe wamujjako naye yayina gye yali yamujja. Ono aba mutambuze gwobeera stage waawummulira okubaako kaalya. Kaakano Bwanika bwe yeekalakaaza ojja nti bwe mukwanga miliyoni 5 tasobola kulyamu Mpuuga lukwe n'amulangira n'amalaalo ga kitaawe g'atakoolera. Malaaya y'ebyobufuzi eyo etinka eyina akajanja yeefuula eyagala yeefuula etijja. Nze ku Mpuuga nsobola okufa, nze ku Mpuuga nsobola okutta omugwe. Kyogamba ebyo byali bikusiiwa yonna gye wajja oyita n'akasagaziko bw'ova wano bw'odda wali bw'ova wano n'odda wali. Mpuuga abikutakudde tebikyakusiiwa. Mpuuga akasagazi ako akavumudde tekakyakusiiwa. Ewa Mpuuga w'osembedde ggwe Bwana Kaseegu ekyo ky'otijja nkulaba nga Abiriga eyatinkanga NRM ng'ate emabega ali mu gyekera. Gwe kyogamba Museveni yatta omuntu ate asinga okumwagala afuka yero olwedde yayina enkaka asula mu yero ayambala yero emmotoka atambulira mu ya yero ate Museveni natta omwagazi we bw'atyo nga Museveni awammanta buwagizi
natta omuntu gwasinga okwagala yakimanya ndi gavumenti yange ebaddewo emyaka 38 mu buyinza lwaki ona ntinse mu gwa 36 lwaki antinse mu gwa 36 ebbanga lyonna mbadde nga mubi nga kakati lwennungi abala beeyongera kunkyawa ye yeeyongera kunjagala eitha nga kirimu engeri bbiri we yali akyali muyeekera yakola bingi ng'ayagala mumusonyiwe oba ng'ayagala mulage nnyo oba ndage nnyo nti anjagala nnyo era nfiirako then ankola ekyajabu papa Mpuuga Bwanika Kaseegu tasindika n'atabuukira tasiga waataakungule era tawaanira muntu yenna ku bwereere ekyo nkikubuulidde kyokka kisinga okubeera ekyennaku Mpuuga nkulaba mu maaso paiza we Mpuuga tunyumyemu kati bunyumya nkulaba mu maaso olaba nga kyokola tekijjansa n'ebigambo ebimu bye bakubawo naawe bikwesisiwaza kubanga okimanyi balimba era gwe kennyini ng'omuntu tosobola bbiisa mu kamwa koleseba bikwogerere kyokka wakati mu kubikwogerera naawe obatunuulira ng'obakeneka nti naye bannanga abantu bano batema ekigambo naye bannanga abantu bano baggwamu ensa wallahi Mpuuga amaaso go ngalaba galigirute vakano kannawandagala ka Bwanika bunnawandagala bwekalakaasa nnyo naye mu maaso go Bwanika nza gwe Mpuuga abakulu bakindaze olinamu guiltiness era naawe nkulaba mu maaso go nga buli ekikolebwa essaawa eno olaba kyabutajjansa era otunuulira banno nga batetebbuka omugambo oga bano baavaawa nga bye boogera tebijjansa era ensonga lwaki siggwa abyogera bo bye babyogera kubanga oswala okimanyi nti sige mazima nkumanyi ng'omusajja lw'ofunyeyo amazima agamu olaba obeera ku bukyamu n'ogezaako bodifendinga naye lw'ofunyeyo amazima agamu nkumanyi ng'omusajja ayimirira ku mazima lw'ofunyeyo amazima agamu naawe okimanyi nti bino bye boogera tebijjaawo Museveni tebiyamba nsi era byannakigwanyizi just nabyewanga ng'embwa entambulira mu nte ng'oba akaliga akatambulira mu nte ng'ezzige eribuuka n'amayanzi naawe nkulaba obuswavu obulina mu maaso go Mpuuga naye Mpuuga it is very simple olaba Mpuuga buno kyokola bino ennaku zino bw'oyagala nnyo okuyita ow'ekitiibwa era oyagala nnyo erinnya ow'ekitiibwa likusigaleko naye buli kyokola essaawa eno bwana Mpuuga kyongera kussa kitiibwa nga bwe nkugambye nti amaaso g'omulungi oba amaaso g'omubi gasabira omulungi amazzi ono buli nsobi gy'akola olunaku olwaleero eddira ggwe oyongera kukka buli kaguwa akakuweebwa wejje mu kinnya oyongera kukkirira ddala wansi mu kinnya oba ggwe buli kyokola ng'olowooza nti kigenda kukuzimba kikukomyewo waggulu kigenda kukussa wansi kyabuvunaanyizibwa nnyo Mpuuga bw'oba oyagala ekitiibwa kyo kikomewo bw'oba oyagala odde mu bantu oyale it is very simple akagambo bakayita sorry ennyukuta mmeka solere 1 2 3 4 5 ennyukuta 5 ezo zisobola okukuwonyanga mayiro 8 okwewuuba e Masaka obalage bw'okyali owakabi zisobola okukuwonyanga okwererejja zisobola okukuwonyanga okuzunga zisobola okukuwonyanga okweteganga Obuganda akagambo kannyukuteezi 5 kubanga mu maaso go ndabamu guiltiness Mpuuga mu maaso go ndabamu gunsinga mu maaso go mubaamu gunsinga eyo gifulumye mu kamwako ogambe bannayuganda bannange abanyigirizibwa bannankyukakyuka I am very sorry nakola ensobi tujja kitegeera kubanga tukimanyi oliko influence y'ekiwala ekibi kino ekikutambulirako n'ebino byonna by'oli mu kukola olwayo tebigenda kukuzza ngulu ng'ate mu maaso go ndabamu gunsinga lwaki gunsinga oyo tomufulumya
kakati muzaawo fe tuweze ebisiyaga e Masaka tuweze ovule e Masaka ovule ezo mumanyi kye baziteekamu pampazi bazikola bati pampazi kakati mwe abakwata abaana bammwe muwambala ki naffe tuwere empale n'amasaati tuwere empale n'amasaati e Kampala nti abatambulira mu mpale abatambulira mu masaati bebe bakakumuwala waabwe ate tebakoma kumwe bakakobwebasa babazaalamu n'abaana Why abamasaati abazaala mu baana bammwe bimezaalira naffe tuwere amasaati oba masuuti ago ge mwambala nkiyize baweze ovuloba naffe tuwere masuuti abesuuti n'obwasedduvuto abesuuti n'okwebaka ku bawala bammwe abesuuti n'okuzaalibwa mu bawala bammwe tuweze ebisiyaga e Masaka era abasiyazi tebageza ne baddanga e Masaka mwebale nnyo omulimu gw'okuweera ebisiyaga e Masaka kubanga ffe mu Buganda oba mu Africa oba mu Uganda tetukkiriza mu kintu kye bayita bisiyaga naye ate n'ekyokwebereka ku baana baffe tetukikkiriza n'ekyo mu kirwaneko bwe mumaze okuggusa ogw'ebisiyaga nga mugende nti muguggusiza kakati tudde ate ku kyokwebereka ku baana baffe era tubagobeyo bannamasaka ako mukawulidde bagenda kusiiga abaana bammwe enkumuunye oli we yeebakira ku mwana we n'amuzizika effumu kaziina kagagala omusajja n'asumulula omusipi n'azizika omwana we effumu kaziina omwana we bwe yeerwanako mbwe ebyewaffe bibadde birinnye okyabalaga nkoze eki kirabadde kyekibaddewo nandiweerere bwe ebyewaabwe byali bikalinnye samirire lubaale bulungi oyo abeebasa ku baana bammwe ye lubaale ekyoyo omuseego ekyenkanidde awo akwebasa ku muwalawo bw'omala okumala ekyoyoyo kyo ng'omaze okukutulira mu mwana wo omusota kyekibaddewo nandiweerere kyekigera mu maaso sebo nekeegira kati nekeegola kyekibadde wano kyekigenze mu ng'oliweerere namugambe ng'oliweerere nange ndiweerere tuva kukola ki walinga watoli naye mubiwere musamirire bulungi lubaale oba lubaale ekyoyo omuseegu bwatyo ekirala ekibiina mmwe mwagguddewo kyaki kyakulwanyisa bisiyaga kyakulwanyisa Museveni njagala tubeere specific bannaye mutusaasire anti mwagala tuli basire obwongo tulina butono abagguddewo ekibiina bali mu kwogera ku bisiyaga bali mu kwogera ku Kyagulanyi teboogera ku Museveni tubuuza mwatandisewo kibiina kyakulwanyisa bisiyaga n'omusiyazi Bobi Wine oba mwatandisewo kibiina kyakutugobera Museveni kubanga ffe ekizibu kyaffe olunaku olwaleero kyakugjawo mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni si kyakugjawo bisiyaga si kyakugjawo Kyagulanyi tubuuza mmwe ekibiina mwatandisewo kyaki kubanga koze yatugatta nammwe teyali yakutumbula bisiyaga nga kakati mwagala birwanyisa yali yakulwanyisa Museveni twebuuza naffe eno ekibiina mwatandisewo kya bisiyaga kyakulwanyisa bisiyaga oba kyakulwanyisa mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni tubeegatteko lwakuba mugenda kulwanyisa bisiyaga oba tubeegatteko lwakuba mugenda kutujjirawo mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni nabagamba nti Kyagulanyi si muganda waffe wadde nga mwamuyise taata waffe muwe tumupostinga oba bwe tumuwaana tiyayi taata w'eggwanga abakuzaala tobamanyi kirabe kyesiba ku bantu ate bwe tumaliriza okubanuula bbunwe nti abaana ba Kyagulanyi bane batuzaala wa ffe Kyagulanyi si muganda waffe Kyagulanyi tumulabe bukulu nga mannyo ekyatugatta ne Kyagulanyi kubanze ne mu ndongo saaliko naye saamukolerako era saamuwagirako ekyangatta ne Kyagulanyi kwali kununula nsi yange kakati ate gwe naalyegasseko nti Kyagulanyi kale alemeddwa azzemu basiyazi biki gwe naalyegasseko tununule ensi yaffe ate mpulira olwanyisa bisiyaga nze kitali kizibu kyange okulya ebisiyaga it is an option naye ate Museveni alidde abaana b'abantu ebisiyaga obulamu bw'abantu bameka Museveni bwasiyaze ekonomi agisiyaze